Kyengendo balaga njagala kibazibule amaaso naddala mwe baganda bange abakola e Bulaaya mbaddiramu. Vidiyo eno njagala ebazibule amaaso era nga vidiyo eno gyengenda okubalaga njagala buli nkuba kyeyo yenna abeereko kyagiyigamu nti gwe wajja okukola naye motive yo ey'okujja okukola eri ki? Biki by'oyagala okutuukako mu bulamu era ebyo by'oyagala okutuukako mu bulamu leka ebeere priority yo, toggwamu maanyi toggwamu ssuubi mpaka ng'otuuse ku ekyo ekyakuleeta okukola. Amannya yenze Kila Adita atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange muganda wange jangu subscribinge o likinge o commentinge. Kyotalina kwerabira kwe kukwata ku notification bell ng'ogikwata kubajja kwaba kuwa message kulenteekayo video empya. Olunaku olwaleero nina akatambi kenjagala okubalaga. Akatambi kano ka mwana muwala nkuba Ekyeyo munnaffe Kadama munnaffe naye gwe ogenda kayigamu ki? Katugendeko mu ka video ako then tumale tukomewo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano ba Kadama basse Kadama bambi mikwano jange mwena abampeereza kaseefu jjane natuuka naye nabadde nkyasenguka ne sente zammwe ziizo bakolako bye basobodde ebirala ne bigaana. Ndowooza shedi mugiraba eri out n'ensonda yeetaaga kumenya ebintu si byangu naye ng'omuzigo naguvuddemu. Baagaliza okubeera abagumiikiriza mukole. Nange nali siyina ssuubi nti buyinza okukya nga ndi wange. Kale mwenna abanajja nga temulina wakwebaka nze maze ogiggala mujje. Naye mumpeeyo ka trip k'omusenyu nagiyingidde naye ebitafaali bindi bubi. Ndowooza akatambi ako kalabye bulungi n'okekkenneenya era nga nsuubira buli yenna nkuba Ekyeyo yandiyagadde okutuukako ku kirooto bwe kityo. Naye baganda baffe bangi nnyo tebafunye chansi, abamu nga sente zibayita mu ngalo, abalala nga baziweereza ewaka bazadde baabo bennyini ne bazirya, abalala nga bo bennyini tebamanyi zikwata bulungi, n'addayo ewaka n'azikyakalamu n'azigabangula zonna ne ziggwawo n'asigala nga talina kyakoze n'asigala ng'ali ku zero. Gwe muganda wange nkuba Ekyeyo njagala oplaninge olunaku olwaleero, start planning mu vidiyo eno yennyini gy'olabye gye ndimu. Mw'oba okyusiza ebirowoozo byo omanyi ki ekyakuleeta okukola. Kyusa ebirowoozo olwaleero, gwe wennyini we encouraging, gwe wennyini wezzeemu essuubi, gwe wennyini zuukusa obwongo bwo omanye ki ky'olina okukola ne ki kye wajja okukola. Amannya nsigadde yenze Kila Adita. Oba tonabanga kusubscribinga, subscribinga, o likinge, o commentinge. See you in my next video.